Nga nnyo omwezi gwa April omwaka guno eyali akulira district y'e Kikuube Peter Banura yafiira mu kabenje akaagwa mu Butyamba Cell, Kikuube Town Council mu district y'e Kikuube. Kino kyali kitegeeza nti ekifo kino kikalu era kyetaaga okujjuza. Kati okutandika n'olunaku lw'enkya 28 enteekateeka y'okujjuza ekifo kino egenda kutandika n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi okutuuka nga 3 omwezi ogwokuna. Ate okutimba enkalala z'abalonzi kukolebwe okuva nga 13 okutuuka nga 15 Mei omwaka guno. Abeesimbyewo bagenda kusunsulwa olwanga 25 na 26 Mei omwaka guno, olwo kampeyini zitandike nga 28 Mei okutuuka nga 8 June omwaka guno. Okusinziira ku bakakiiko k'ebyokulonda, okulonda ssentebe wa disitulikiti y'e Kikuube kwanga 10 June era basabye abatuuze b'eno okukuuma emirembe mu kalulu kano. We have urged the people, the leaders who gathered here today, when they get back to their homes and their jurisdictions, urge the people in those areas to rally them around the need to have peace during this time. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama atuulidde nti bagenda kukozesa obuuma bu BVK mu kulonda kuno. If there is anyone who wants to import in mercenary voters from the neighboring districts, you are wasting your time because the BVK is going to knock them out. Awadde bassentebe b'ebyalo amagezi okufuba okulaba nga abatuuze bokka beebeewandiisa okwewala okusomba abalonzi okuva mu disitulikiti endala. Inywe ninywe mumanya Byabakama akusaba kujja kuteera akalulu kabuuya mu kyalo kino mumuruka guno komali aikarayo kuno lundi bakamuzaalayo kuno. Abadde mu kutongoza enteekateeka egenda okugobererwa mu kulonda kuno ku kitebe kya disitulikiti y'e Kikuube, Caroline Bainamario akulira ebyokulonda mu kitundu kya Albertine ategeezezza nti tebajjuza bujjuza kifo wabula baagala eddoboozi ly'abantu b'e Kikuube liwulirwe. We are ensuring the voice of the people of Kikuube remains loud, clear and effective, because our schools, our infrastructure and our local businesses still need an advocate. Abatwala ebyokwerinda mu kitundu ekyo balabudde abantu abeetegese okukola effujjo mu kiseera ky'okulonda. Tutujja kuyikiriza omuntu akuleeta kavuyo mu Kikuube. Tukusaba leka tugende omaiso tukwatanize n'okwakalu kano tukatuuke kurungi. Hataro harabize enkwakulizo enkwagulo amugenzi habusayi. Disitulikiti y'e Kikuube erina ebifo ebironderwamu 3 n'emiruka 29. Wasobola kwikala